Olubereberye essula ya 44. Ekikompe ekyabula. Yusufu n'alagira omuwanika w'ennyumba ye nti, jjuza ensawo ez'abasajja emmere nga bwe bayinza okwetikka, era teeka effeeza ya buli muntu mu kamwa k'ensawo ye. Era teeka ekikompe kyange ekya ffeeza mu kamwa k'ensawo y'omuto, wamu n'effeeza ye. Omuwanika n'akola nga Yusufu bw'amugambye. Awo bwe bwakya enkya, abasajja ne basiibula nga balina endogoyi zaabwe. Bwe baali baakava mu kibuga naye nga bakyali kumpi, Yusufu n'agamba omuwanika we nti, situka ogoberere abasajja abo, bw'onoobatuukako obabuuze nti, lwaki obulungi mubusasuddemu obubi? Kino si kye kiikyo mukama wange ky'anyweramu era ky'alaguza? Mukoze bubi nnyo. N'abatuukako n'abagamba ebigambo ebyo. Ne bamugamba nti, kiki ekyogezezza mukama waffe ebigambo ebiriŋŋanga ebyo? Kitalo, ffe abaddu bo okukola ekigambo ekyenkanidde awo. Laba, effeeza gye twasanga mu mumwa w'ensawo zaffe twagizza gy'oli okuva mu nsi ya Kanani. Kale twandibbye tutya effeeza oba zaabu mu nnyumba ya mukama wo? Buli anaasangibwa ku baddu bo ng'ali nakyo attibwe, era naffe abasigaddewo tunaaba baddu bo. N'ayogera nti, kale nno kaakano kibe nga bwe mugambye. Anaasangibwa ng'ali nakyo y'anaaba omuddu wange, nammwe abalala temubeeko musango. Awo ne banguwa ne beetikkula buli muntu ensawo ye, ne bazissa wansi, buli omu n'asumulula ensawo ye. Omuwanika wa Yusufu n'ayaza ng'asookera ku mubereberye n'amalira ku muto, ekikompe ne kisangibwa mu nsawo ya Benyamini. Ne balyoka bayuza engoye zaabwe, buli muntu n'ateeka ebintu ku ndogoyi ye, ne baddayo mu kibuga. Yuda ne baganda be ne batuuka mu nnyumba ya Yusufu, ne bamusanga ng'akyaliyo, ne bavuunama mu maaso ge. Yusufu n'abagamba nti, kikolwa ki kino kye mukoze? Temumanyi nti omusajja eyenkana nange obukulu ayinza okulagulira ddala? Yuda n'ayogera nti, tunaagamba tutya mukama wange? Tunaayogera tutya oba tunaawoza tutya? Katonda alabye obutali butuukirivu bw'abaddu bo, kati tuli baddu ffe awamu n'oyo asangiddwa n'ekikompe. Yusufu n'agamba nti, nedda, siyinza kukola bwe ntyo. Oyo yekka asangiddwa n'ekikompe y'anaaba omuddu wange. Naye mmwe abalala muddeyo mirembe eri kitammwe. Yuda awolereza Benyamini. Awo Yuda n'alyoka asemberera Yusufu n'ayogera nti, ayi mukama wange, nkwegayiridde, nzikiriza nze omuddu wo njogereko naawe, tonsunguwalira, kubanga olinga Falaawo ddala. Mukama wange yabuuza abaddu be ng'ayogera nti, mulina kitammwe oba muganda wammwe? Naffe ne tugamba mukama wange nti tulina kitaffe mukadde, n'omwana gwe yazaala ng'akaddiye, omwana omuto, ne muganda we yafa, naye asigaddeyo yekka ku baana ba nnyina, era kitaawe amwagala. Naawe n'ogamba abaddu bo nti mumundeetere, mukubeko amaaso. Ne tugamba mukama wange nti omulenzi tayinza kuleka kitaawe, kubanga bw'alimuleka, kitaawe alifa. Abaddu bo n'obagamba nti muto wammwe bw'atalijja nammwe, temuliddayo kulaba ku maaso gange nate. Awo bwe twatuuka eri kitaffe ne tumubuulira ebigambo byonna bye wayogera. Kitaffe n'ayogera nti muddeeyo nate mutugulire akamere. Naffe ne twogera nti tetuyinza kuddayo muto waffe bw'ataagende naffe, kubanga tetugenda kuddayo kulaba ku maaso ga musajja, wabula nga muto waffe ali wamu naffe. Omuddu wo kitange n'atugamba nti mumanyi nti mukazi wange yanzalira abaana ab'obulenzi 2, omu yanvaako, kyennava njogera nti mazima yataagulataagula ensolo enkambwe, era siddangayo kumulabako, era bwe munanziggyako n'ono akabi ne kamutuukako, okunakuwala kwe mulindeetera kulinzita nze omukadde. Kale kaakano bwe ndiddayo eri omuddu wo kitaffe, ng'omulenzi oyo omuganzi tali wamu naffe, olwo abaddu bo ffe tuliba tuleetedde kitaffe okufa olw'okunakuwala. Kubanga omuddu wo ye yeeyimirira omulenzi eri kitaffe nga njogera nti bwe sirimukomyawo gy'oli, nze ndiba n'omusango eri kitaffe ennaku zonna. Kale nno nkwegayiridde, omuddu wo abeere wano mu kifo ky'omulenzi okuba omuddu wa mukama wange, n'omulenzi ayambukire wamu ne baganda be. Kubanga ndituuka ntya eri kitange ng'omulenzi tali wamu nange? Siyinza kugumira kabi
akalituuka ku kitange.